Okay, ko cruise exclusive kwetuli all cruise gemanya webale nnyo kubeera nga twekumirako webale nnyo kubeera nga tobera ku mukutu guno nabagamba si bintu bya kuleta ba celebrities bokka na kubeera mbintu bya kuvimba ovimbi nedda chane nongezaako kubanga atenda banga banyinaze ne baganda banga abalenzi abali eyo mwetaaga okubanga mulina bye mumanyi naddala ku kintu ky'okukwata ssente ogula poloti bintu bingi nnyo bye tutamanyi nkozesa yabyo naye tujagenda maaso tubeere nga ate nyo toyongera okubanga tubeera ku eno channel ya cruise exclusive tujagenda maaso tubenga tuyiga ebintu bingi nnyo nako lwaleero nino mwami is the first time on my channel naye nga abasinga nsubira mumulabyeko ku shows ezenjawulo ku TV ezenjawulo naye nga ku show yaffe twagala ku show yaffe olunaku lwaleero kwali era nga twagala agende nga maaso okubanga atatueducating bintu ebimu okutwaliza awamu so olunaku lwaleero si lwagenda osemba okuba ku eno channel nedda ajja kubeera nga buli week tujja kuba twelizinganga topics ezenjawulo nga shemwemu buli week okumakinga sure namwe mbako nekimufuna ate naawe bwoba omwagadde commenting wansi awo mu comment section wajja kuba wakuddamu n'engeri gy'osobola okubanga ate omufuna naddala mwe abali ebweru w'eggwanga tubeetaagira ddala ajja kuba asobola okubanga ate abayamba kale katubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongere tugende mu maaso abatulaba nsanyuse nnyo okubeera nti ofiisi zaawakadde era weebala okuwagira channel ya Cruise exclusive Newton Buteraba House of Wealth era nga tuzze okwogera ku ssente by'ebintu ebitwala abantu maaso. House of Health Wealth why House of Wealth kitegeeza ki omuntu ali eyo oluzungu nga lumusungu ennyumba gy'oyingiramu n'oyambibwa ku lugendo lwo olw'okukola ensimbi okuzigazya oba okuzikuza n'okuzisigaza so tuyamba abantu abagala otandika business abantu abagala okuzimba obugagga abantu abagala okuva mu mirimu oba okutereeza engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kwega buli ekigaggawaza waliwo ababeera nga babonaabona n'amabanja ate nabo tulina engeri gye twogeramu nabo ne tubawa pulaani ey'okuva mu mabanja. This is Cruise exclusive wetu butandise subscribing. I'm coming back with Newton n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku tugenda kwogera ku mulamwa ki leero njagadde twogere ku kutereka saving yes kubanga omuntu yenna atulaba alina okukimanya nti obugagga bwe bayita obugagga butandika n'enneeyisaayo ne ssente ate ng'enneeyisaayo ne ssente kitegeeza ozisigaza ezireme kukuyitamu kale Mr. Newton wali bulungi nnyo obudde abutuwadde so muganda wange nkuba kyeyo ateeka wansi buli kimu kyokola oba bw'oba badde osiimuula oba badde oyoza bintu agenda mu maaso munnange ate obeere nga owuliriza omwami byagenda okubanga atugamba nsubira bijja kuyamba gwali ekata ali mu Oman ali e Dubai ali mu America ali mu UK Europe ensi zonna South America East Africa n'okutwaliza wamu mwena bannayuganda gye muli weetaaga okumanya Uganda essaawa zino weeyimiridde ofuna ssente zo naye omanyi engeri yo zisigamu entuufu naddala abaana abamu ŋŋamba nti nfuna ssente naye ate ala n'obuzibu bwensinga okufuna nze nziteresa maama ate maama ngenda omugamba nga alina ebizibu bingi ate oluna kati naseresa sister ate sister n'akola bw'ati kati saving entuufu yeeriwa Mr. Newton gwe tuyina olunaku lwaleero yagenda okubanga ate ebyo bitugamba bulungi nnyo tusanyusa okulaba ssebo kale ssebo nange nsanyusa nnyo okulaba omwami Alan Cruz tutandikire ddala ku nsonga ya saving what is saving tutandikire ddala nga tusomesa omwana omunnayuganda ali ku kyeyo ensaving entuufu okay mu definition ey'oluzungu saving oba okutereka kuyina kwega ennambulula gye nandyagadde olambululiramu abantu nti okutereka ensimbi bw'obanga otereka kugaggawala kwe kuteeka ssente ebbali nga zirina ekiruubirirwa era ekiruubirirwa ekyo nga kyakuzikuza oba okuzikolamu ekintu ekinaavaamu ssente endala bangi kuffe mikwano gyaffe abali mu kutulaba all over the world balowooza basevinga kubanga batadde ssente ebbali naye olw'okuba ssente ezo ze batadde ebbali ku akawunti wansi wa piro wansi w'ekitanda n'azisonseka wakati mu luggi mu mwango
yalowooza asevinga naye olw'okuba talina kiruubirirwa amaliriza ezo sente azijjeeyo okukola ekintu kyonna. Kyenjaga okutegeeza nti Alan, senga ozze e Kampala n'otuuka wali ku City Square, oli najja n'akubuuza nti olagawa nga gy'olaga tomanyiiyo. Okimanyi nti buli kkubo likutwala, buli lw'obeera nga tomanyi gy'olaga, buli kkubo ly'otwala likutwala. So oyinza okugenda mu maaso, oyinza okudda emabega, kwegamba omuntu yandibadde n'ekiruubirirwa n'amanya nti nzitereka kugenda eri sente lwezisinga okukola omugaso. Era abantu tubakubiriza nti toteeka buteesi sente ebbali, sooka weekubemu akafaananyi. Gambanga senga obadde bweru ekyakutwala ku kyeyo kukola era ekyo kirungi nnyo. bakasitoma bange bonna bali all over the world, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Bahrain, Sweden. Mbagamba ekyakutwalayo si kulaba ku train, si kulaba ku nnyonyi, si kulaba ku winter na snow. Ekyakutwalayo gwali mulama gwa byansi, kwali kwambala bulungi kutukuba bifaananyi kuvimba ku social media. Apana, ekyakutwalayo okukola ensimbi then otandike okuganyulwa mu maanyi g'entuuyo zo. Ekyandisinza obulungi kugamba nti nfuna sente mmeka era nnyinza kukola ki. Such that ogamba senga njagala kugula tugambe emmotoka, se emmotoka ey'obuyonjo eno simanyi kunyumirwamu. Nogamba oyagala kugula mmotoka tipa, bakugambye nti oba tipa ereta sente bweziti buli mwezi, noga njagala kugula tipa. Otuula n'owalamu noga tipa ya mmeka, noga tugambe ya $5,000,000. Bweba ya $5,000,000 nogamba nti buli mwaka nina okutereka tugambe $12,000,000 tipa nino gigula myaka 5. Bw'oba oyagala kugula kapiki kaboda n'obalamu nti ka $1,400,000 nogamba ne buli mwezi nsobola okutereka emitwalo gyange agaaga 5, ng'ogamba nti emitwalo gino 5 bwe ŋŋenda nga ngikubisaamu emyezi 9 mba maze ofuna obukadde 4.5 obugula boda. Kati obusente obwo bw'oba obutereka obwa 5 ng'ossebbali 5 ng'ossebbali ezo sente za boda tozirina. Era mikwano gyo bonna abakwetoolodde ne bwe baba baagala kukwewolako, oba otunda ngatto zo gw'omanyi, oba otunda TV yo gw'omanyi, oba ddamu ne weewola gw'omanyi, tokwata ku sente ziri. Sente ekiruubirwa kyazo za boda. Era ojja laba nti bw'onoozikwatako ng'oddayo emabega. Kibeeranga okuzimba ennyumba n'ogula bulooka, injiniya najja n'akugamba nti eno ennyumba tugenda gizimbira bulooka 1,000, n'ogenda n'ogula bulooka 1,000 ne baziyiwaawo. Kati oba ozimba neibawo najja n'agawaayi ekikomera kyange kyamenyese, mpaaka awo bulooka 7 n'atwala 7. Oba oli awo n'oli n'ava eri najja nga bulooka weeziri ozirina waziguze kuzimba. Naye buli ajja n'agawaayi okimanyi nti ezange enkuba yazikubye, gundi yafiiriddwa naye twetaaga amasiga, twetaaga amasiga okukola tugambe ebyoto, then waliwo tunezigenda okuzimba tugambe ntaana nga batoola ku zizo. Eyo ennyumba yo tesobola kuggwa paka lwosawo noga bannange zine bulooka nagula za kuzimba nyumba. Mwagala bulooka ndala tugende tukube, mwagala bulooka ndala tugende tugule, mwina gye mwalabye ze mwagala okugula n'okwata mu nsawo noga mugende mugule ezammwe. Va ku bulooka zange. Kikola ku kuzimba, kikola ne ku mabaati. Gwe ne bakubalira enjuuyo nti erina okugendako amabaati 20 oba wakagasaawo, oli najja nagowaayi ennyumba yange ng'etonnya nsobola otwala 2. Bw'omuwa 2 eyiye etonnya, eyiye eddamu n'etonnya. So ekyokuyiga kiri nti abantu kye mbagamba, kasita ogeza n'ossebbali n'ogazi no sente $5,000 buli mwezi okumala emyezi 9, ŋŋenda kugula kapiki. E Uganda baŋŋambe ka boda kajja ku reportinga $1,000 buli lunaku. Ezo sente bw'ozissa ebbali za boda. Ne bwe bakubira essimu ne baga jjajja yamize girita.
tokwata ku sente za boda boda ne bwe bakuga why kubanga abantu ebintu ebisinga obajja ku mulamwa zeze emboozi oli ajja n'akuga why looja omujjukira nti looja ki tojjukira looja gwe twakulanga naye nolisika noga looja nti munange nno omwana we yavudde ku muti ne yeekubawo nti bwe yavudde ku muti ne yeekubawo ki ekiddako nti ate olowooza waliwo sente ez'okuyunga omukono kati gwe teebereza looja obadde tomujjukira nakumujjukira naye ogenda kukwata ku akawunti yo ojjanjabe omukono gw'omwana okuyamba si kibi n'okujjanjaba omwana wa looja gw'obadde tojjukira si kibi naye tulina kwebuuza gwali mu kuyamba weetegesa otya okutuuka ku leve eyamba oba kegamba okategeera nyinza kikugereza na kikopo ekirimu amazzi oli bw'aba ayina ennyonta ng'olina ekikopo nga temuli mazzi osobola muwa amazzi n'owonya ennyonta ye oli ayina ennyonta najja naga Alan Cruz ennyonta enzita okutta ekikopo naye temuli mazzi Alan Cruz ennyonta enzita nkulaba okutta ekikopo mpa ku mazzi nga tegaliimu mu kikopo olina kusooka kussa mazzi mu kikopo olyoka osobola okugaba amazzi kyokka nga tonnagaba naawe oyina okulekerawo so kyova olaba abantu tubakubiriza batandike okukola nga bassa ebbali sente ezinaabazimbulukusa mu by'obugagga kibasobozese okuyamba abantu baabwe bulungi mu kino point gyenfunamu eri nti okusevinga n'abantu boolaba kuba kwerumya okireese bulungi munange okusevinga bakikoze nga twandikiyise ku saddaaka mu luzungu tukozesa ekigambo to sacrifice kwega weewaayo naye mu kwewaayo okwo mwe mubeera okwerumya gambanga fena twagala otulo nejjukira nti bwe twabeeranga ku ssomero waliwo eyavanga ku tulo n'asoma gye twayitanga winta tebereza essaawa we zinyumira ddala ekiro 8-9 awo abasinga we tulooteranga oba gavumenti eriiridde famire yo egiddiriza sente zaayo naye gwe oli n'akulaga nti yewaaza okukira agenda asome era ebigezo bikomawo nga yeyayise yakoze eki yeerumiza extra okwerumya okukubeera temporary so oyinza okwerumyamu n'ogamba bane ndabye akagatta akalungi naye sente ezo 5 ga booda maama wange atera okuŋŋamba ekintu kimu aŋŋamba nnyo nti alaninze singa ndi mugagga nnyo naye obuzibu bw'alina kisa kingi alina ekisa kingi nnyo ate alaba abagagga abalina ku sente bo mikwano gye bakodo nnyo nti otuuka ne mu bantu oba wali okirabyeko nga abantu bagamba oyo omusajja wawo mukikomera ayina sente naye mukodo mukopi tagaba ne mu famire abantu batu mwebali kati kyogezaako tugamba bantu bano okuba omugagga oyina okubanga kwegamba oyina ensako yo gyotakwatako kuba n'abaana bo batuuka okukaaba ewaka nga bagamba dadi ayina sente naye dadi tagaba sente kakano kitukoze bulungi era ebyo bye tugenda buulira abantu nti bayinza kwetwala batya mu byenfuna oyina okweyisanga abagagga bwe beeyisa okawuliddeako ke bagambye nti batunulira omusajja ku kyalo ne bagamba omusajja oyo alina sente naye tagaba sente abagagga bonna mu nsi babeera balina kyokka nga tebalina okawuliddeako abagagga bonna mu nsi babeera balina kyokka nga tebalina mbuuza batya ayagala kuzimba kizimbe kya miliyoni 10 alinako obukadde 7 mwe bwe mumulaba mugagga alina obukadde 7 naye ye akimanyi talina sente kubeebulayo obukadde bumeka 3 kati osobola n'omusanga n'ogukutiya ng'ekizimbe ekyakizimbye yakasipendinga miliyoni 5 n'omusanga n'ogukutiya mulimu obukadde bumeka 2 n'omugamba mpaako emitwalo 10
lwakuba akimanyi nti ekizimbe kyazimba kya miliyoni 100 akyali mu bbanja lya bukadde 3 zabuzaayo tayinza nakutoolako 10. kati olw'okuba abantu abatwetoolodde tebamanyi kiki mugagga kyali mu kugoba, buli kadde bamulaba nga alina ssente nga ye mukodo, ateekeddwa obbawa naye nga mukodo. Kumba omusajja yaba yasetinze ggoolo ze ayagala gula. Kati bw'onoosalawo n'oga oyagala kugula tugeeka pikipiki nga ka miliyoni 4.5, bw'obeera ne miliyoni 3 tolaba nti obeera oyina ssente, naye baba bakyakubanja mmeka? 1.5. So oli asobola okusanga n'emitwalo emirala 3. Nawuwayi Alan so kunyambisa eye 10 lwakuba ye takimanyi nti gw'otambula n'ebiruubirirwa byo oyagala gula piki era wakasasulako 3 ebulayo kamu kitundu, yalowooza oli mukodo. abadde naaga muwale timubadde mwaga tampaddeeko wadde olwataso. waliwo mukwano gwange yagamba olese ekintu ekirungi, yagamba mukwano gwange yagamba mukwano gwange omulala n'agamba Alan Cruz oyo omulaba asobola obeera n'akakadde ng'okalabako n'agaana okujjako yadde emitwalo 2 okumpa. Wallahi Cruz mukodo. Yes, abagagga buli ssente gye balina ya pulaani bo babeera ne budget. Zino za kusasula fees, zino zigenda kusasula ku ttaka, zino zigenda kugula tiketi. Kati gwe tosobola kujja n'ogwa mu eno budget paka nga akutadde mu others oba miscellaneous bye nnina okukola nga bino biwedde. Kyekibabeezezza okuba gwe weebuuze Alan, bw'osanga abasajja babiri Musa ne Musoke n'okakasa nti Musoke asinga Musa ssente, terubeera lubuto lunene, teba nnyindo mpanvu. Musa bw'aba waakusinga Musoke alina kubanga yaalina ssente ze yeesigalizzaako. Musoke ne bw'anaabeera wa kisa nnyo ng'ezize zimuyitamu buyisi ojaga Musa amusinga ssente, kuba mugenda ku akaunti ya Musoke tekuli ssente. Musoke emmotoka y'embuye yagigaba lwakuba wa kisa nnyo. Ate olyose n'oyogera ku b'ekisa, nakugambye nti tunuulira obusobozi bwo olyoka olaba ekisa oyinza kikola otya. Bw'oti osobola okugamba nedda, oli najja n'akusaba emitwalo 2. Maama akusaba emitwalo emeka 2, n'otunulamu geulaba maama obadde ojja omuwa ssente. Kubanga maama ayinza okuba nga alina obuzibu, nga waliwo omu ku baana be nga takola, ng'ajja n'asaba maama ssente. Kati maama nga kyakola azijja mu bana abakola, okategedde. Naye nga maama oyo ne bwe mumuwa ssente zimmeka tezimala. Luli wamuwadde 2, n'oli yamuwadde 3, n'oli yamuwadde 15, n'oli yamuwadde 2. Ate mwenna mwogera muli omu agamba maama yabadde ki, maama yabadde ki. Kuba jjukira zo ssente zeeyisanga mazzi zikulukuta. So ky'obeera oyina okumanyaawo senga ogeza n'okizuula nti bwekito bwe kiri, otandika okugamba naye maama osabye emitwalo emeka? Nti 2. Mbadde nkyaliko nange byemmaliriza naye sooka okwateko 10. Olabe bw'oyiza okugamba nedda 2 ogambye nedda ku mitwalo 10 n'omuwaako 10. Okategedde? Wakoze entondo. Asobola okukola entondo naye gwe manya nti maama wo omusabira awangaale mu nsi akyalina emyaka emirala 5. Tasobola keera ku makya n'atondowaza ng'ate akyali naawe mu nsi okujjako ng'oga nti zino z'omuwazi ezisembye. Tekisoboka kubanga zino tewaliwo kyoga nti zino zezisembye. Okyali naye mu nsi, akyalina okujjanjabibwa, akyalina okukuliza birthday, akyalina okuweebwa ebirabo, akyalina okutwalako out. Kwegamba bano bonna b'owulira nti nze nazimuwadde ova ku mulamwa gw'okugaggawala. Salawo ogenda ofune wano ku George Street waliwo ekitongole kye bayita URSB gye turegistaringira zi charity. Genda weewandiise bakuwe charity namba obeere nga gwe buli ssente z'olina ozigaba, tulyoke tumanye nti oyagala nnyo okugaba naye toyina charity namba ekukkiriza ku operatinga nga charity. Then salawo ozimba obugagga bwe bukula olyoka otandika okudistributing. Waliwo mukwano gwange so muganda wange yali yaŋŋamba nti ya employing omuyindi
n'amuteeka mu bitabo bye bya finance n'amugamba nti Newton oyo ojjamuwa emitwalo 5 ng'omwezi guweddeko. Omwezi guba gugwako Newton n'agenda ewa boosi we ne bateesa nti anyongera ku kasente. Boosi akkiriza nti Newton nja kwongeramu kale 2 ofune 7. Omwezi gugwako ng'omuyindi amanyi mmeka 5. Boosi Newton bamuwa 5 ng'omwezi guweddeko. Newton akaayana agamba sebo omusajja twateesa bulungi nnyo naŋŋamba 7. Bavuddewo binnyo bagenze ewa boosi. Boosi agamba ensonyiwa sagamba naye giina ba 7 mwongere 2 k'omuyindi awo neegobye. Tonkozesa bye simanyi ono ninamuwa sino waŋŋamba kino kadhamizi bwe nkwata 2 nenga sika ewalala waliwo ekigendo omuyindi ne yeegoba. Ani mutuufu ani mukyamu? Kya mirundi 2 oba 3. Ekisooka omuyindi atambulira mu principle. Omuyindi atambulira mu principle kyova olaba nti eyo principle eyasooka kubanga omuyindi bw'abanga ye manager ye n'abala nti bw'akola ABCDE kino kyekivaayo. Kati bw'otandika omugamba okwongera mu ssente ezo ekintu kiyinza obutavaayo bulungi. Ate okimanyi nga bw'olaba bwe tulaba mu mipiira manager gwe bagoba tosobola keera ku makya n'ogamba abakozi bange bakola bubi. Gwe manager abalagira gwe bagoba. So nze kyendowooza kugamba mistake gye nnyinza okukwata omuyindi emu nti yandibadde atuula ne mukama we eyamulagidde n'amugamba nti yes emitwalo 2 mirungi okumwongera naye bw'otunulira akatale tusobola ofuna omukozi akola n'ebibye ebisinga ebibye kwaga 5. Bwe tuteekamu gana 2 gugalabanga ag'omwezi ogusooka ne bw'ogakubisaamu omwaka emitwalo 2 omwaka ziba miliyoni 2.4. Bw'okikola ku bantu 5 oba ogenze mu bukadde 12 eyo ndaba eyo ye sense gye yandibadde akozesa okumulaga okusobola okumukakasa n'ateegoba bwegobi kubanga bizinesi zonna zakuwuliziganya. Emirundi egisinga obungi tuyina kubanga tuwuliziganya. Awo omwana wakubuuliza ali Oman ali mu kiyumba afuna akakadde kamu naye ateresezza maama Sente naye maama Sente obamanyi bamuzeeyi Sente okuziya talina buzibu bw'oweereza 8 asevinga 2 enkaaga tujja kulaba oyo muwala wange naye nga bali eyo beebuuza akola atya okusevinga saving kijayina okukozesa style. Ekisooka bamaama abasinga balungi mu kutereka. Bamaama abasinga balungi nnyo mu kutereka. Batusinga n'okutereka kubanga beefiiriza ne babeera nga batusasulira ne fees obasanga nga bateresi. Bamaama abamu bayina obuzibu mu kuteranga kyanga. Waliyo bamaama abamu nabo nga ssente zibabonyaabonya okutereka. So ekyandisookedde ddala wandibadde weebuuza gwoteresa ssente zo ne bw'aba maamawo ne bw'aba taatawo ne bw'aba mugandawo ayina enneeyisa eya banka. Enneeyisa ya banka yandibadde nti wenzaagalira ngenda nenzijjayo awo wennyini. Banka tesobola kukukubira nekugamba nti Alani eno Centenary Bank tubadde twagala kugulawo branch e Kawempe, tubadde tusaba tukwate ku ssente zo okikiriza. Ekyo banka tekisobola. Banka egenda neyeeyiya neggulawo branch e Kawempe. Gwe buli lwojja osanga oyagalayo emitwalo gyo gye wataddeyo. So omuntu gw'oteresa ssente bw'oba osomye Bible mu Matayo 6:9 mwe muli essaala ya Mukama waffe tugamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikole mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu totutwala mu kukemebwa. Okategeddeako awo layini eyo abantu ab'e Bulaaya we bakolera ensobi eyo layini eyo batwala bamaama baabwe mu kukemebwa ne babaweereza omudidi gwa ssente nga bamaama tebalina nneeyisa eringa eya banka kwegamba naye n'azitoowererwa. Okitegeera. So
twandibadde tufuba okulaba nti tumanya nti okugaggawala ne famire byanjawulo. Kyova olaba mubeera osigala mu famire naye n'okola ebintu ebibyo ne bisituka nga tonnabaleeta ku boodi ku bizinensi yo oba ku nkolayo ey'ebintu byo. Kyova olaba basobola otuzaala awaka abaana 10 naye nga balina ssente ali ogwo naye nga ffenna maama ne taata y'omu. Okitegeera olwa ojja kulaba oyo eyafuuka omugagga mu famire omu kye yakola nga ffe abalala tetwakikola. Bayinza oba baatugamba okusoma ffe ne tugaana, bayinza oba baatugamba tulwewo okuzaala ffe ne tugaana, bayinza okuba baatugamba twanguye okuzimba enju ffe ne tugaana. Yaayina enneeyisa gye yakola n'emusukkulumya. So omuntu yenna nga ayagala kugenda mu maaso alina okukimanya nti okugenda mu maaso mu byenfuna nina okufuna banka. Abagagga batereka ssente mu banka. Teriyo omugagga gw'ojjawulira nti maama we yamuterekera ssente naye aba amwagala. Teriyo mugagga gwe nti sudiiru ssente ze maama we yazirina. Ne tuvaawo ne tugenda ne tugamba bana Mandela owa City Oil. Mandela okimanyi nti taata we yatereka ssente ze. Tekisoboka. Abagagga ssente bazitwala mu banka baleme okutwala eŋŋanda zaabwe mu kukemebwa. Okategedde kubanga omuntu bw'abeera ne ssente, maama w'omusaasiri bw'abeera ne ssente, emyaka egyo gy'abeera alimu abakyala banne bayinza okuba balina obuzibu, bafiiriddwa, talina bwakunti emyaka egyo gy'egyekisa bafiiriddwa, alina oweerezaayo ssente. Mukwano gwe yagudde ku kabenje alina oweerezaayo ssente. Kati bw'oba tuzimugjeeko oba omututte mu kukemebwa. Bw'osoma ekyabalamuzi kye bayita Judges, ekitabo kya Judges essuula ya 16 olunyiri lwa 6 bakulaga nti omusajja gwe bayita Samson yeyina amaanyi mangi. Samson abakazi be baamusuula bajjanga buli kadde bamubuuza naye amaanyi ogajja wa? Nasooka abalimba bwe munasiba obugwa bwe munakola ki naye ng'abimenya. Naye lumu n'ayogera amazima ewali amaanyi. Yagamba nti zino enviiri zange tebazisalangako. Era yali yeebase omukazi oyo yajja gwe bayita Delilah n'ayogera ne bali abalabe ba Samusoni nti yaŋŋambye tebasalangako nviiri ze mwe muli amaanyi ge. Ne bajja ne basala enviiri ze. Era bwe baazisala ne bamugjamu n'amaaso. Bye byamuviirirako ddala obuzibu. Kati amaanyi go ye ssente zo ze akawunti zo ze ssente z'ofuna. Toyinza kubuulira muntu yenna maanyi g'ofuna. Taata wange n'amanya ssente ze nfuna omwezi, maama wange n'amanya ssente ze nfuna omwezi, mukyalawo okumubuulira ssente z'ofuna omwezi kikuga kyetaaga mulina ne ku level gye mutuuse. Si kubeera nti gwe buli kadde osobola okunnyonnyola ssente z'olina. Nti mukyala leero nkoze ne bampayo akakadde n'okomawo n'okateeka ku mmeeza. Ndowooza okirabye. Mukolagana bulungi. Kaakano bw'ogamba nti nozze n'okola akakadde tujja funa olunaku twogere ku biyinza okuba ebirungi ebirimu mu kakadde n'okakuba ku mmeeza n'obuzibu obulimu mu kakadde n'okakuba ki ku mmeeza. Kuba bw'amanya nti ofuna akakadde oli najjanga ali mu kumupaaza n'amugamba ye afuna 5 tebakukubye ejje. Okitegeera. So comparison ezo toze olina okubeera nga buli lwe bakulaba bwe bati basuubira alayika alina akola 5 alayika afuna 10 alayika no guno omwezi bamuwadde kamu bw'otyo bw'oyinza okukuuma omukwano. So abaami bonna abalagayo ssente zaabwe, abantu bonna abakola ne abeera nga omuzadde akimanyi kubanga omuzadde bw'aba akimanyi n'obeera nga omutereseza $2 million n'abeera n'ekizibu kya $300 osobola omugaana okuzikwatako. Tosobola. Era ajja zikwatako kuba era ajja kusaba bulungi. Abamu no tebasaba naye ayinza okugamba waaye twafiiriddwa baŋŋambye ngenda okuziika kati ate emmotoka kati ate ebyokulya emitwalo twetaaga ndooza emitwalo nga 3 nagaasi zirina nze neyamye emmotoka okugisasula egenda tutwala okuziika. N'alyoka akwata mu ssente. Gwe nno oli eno oli mu kukuba kyeyo oyagala kugula piki bakutte mu ssente za piki. Kitegeeza otambula siteepu 5 nodde emabega siteepu 7 tosobola kutuuka. Abantu bagamba
saving esinga okuba ennungi is saving in property. Noba nga tolina sente enkalu gwe bulijjo ofuna giteeke mu kintu tunyonyoleko yo saving style. Bwe nali nsoma wealth ku bugagga ne investment ebyo nabisomera mu University of Geneva. Professor wange yaŋŋamba nti okutereka sente mu kintu ekikalu si bwe buzibu, si kyekisinga obulungi, ate era kwega si kye wanditunuulidde okubalansinga sente zo, kubanga sente zonna bw'ozikwata n'ozigulamu ettaka ne bakugamba nti omwana wo mulwadde, ku ddwaliro onootwalayo kyapa, ku ddwaliro onootwalayo ndagaano. So oyina okubalansinga n'ogamba nti kambeereko ne ssente bwe ziti zino za cash, kambeereko ne ssente bwe ziti zino zo nziguzeemu ettaka, kambeereko ne ssente bwe ziti zino zo tugambe nziguzeemu shares oba emigabo. Buli lw'obalansinga bw'otyo omuzannyo gwa ssente oba ogukubye. So ogulayokko ku ttaka kyokka n'obeerayokko ne ku kakashi, ate n'ogulayokko ne ku bintu ebirala bye tuyinza okukubuulira ffe nga ba advisor b'ebyensi. As we are concluding with our show today, njagala obeere nga ate commentinga wansi awo kyonna kyonna kye wandyagadde okuba nga obuuza ku saving kye tuba twogeddeko ajja kuba akuddamu. Kale nga tumaliriza, omwana ali ebweru, kikyoyinza omugamba sente nga tumaliriza sente zezisinga obbawula n'abaganda n'ab'eŋŋanda, ye agamba sente zinanjawula n'ab'eŋŋanda sente atereka atya nga tumaliriza ng'owumba kyonna kyonna kyumbaabo. Ekisooka, omuntu yenna nga yagenda ku kyeyo, well and good. Wagenda ku kyeyo such that okola ekyeyo kinyiga, nze ekyeyo nakirimu, omuzira gwankuba, enkuba yankuba, nkimanyi bulungi. So saagala otunuulire entuuyo ezo ozirengeze. Entuuyo ezo ze ntuuyo sematuuyo. Oli ku mission ya kugaggawala, toli wammwe, toli waka gwe kwegamba gwe waleka omwami wo, waleka omukyala wo, waleka abaana bo, waleka bazadde bo, waleka otulo ogende otobe. So bw'oba waleka otulo ogende otobe, weekube mu mutima oli mu lutalo lwa kutoloka mu bwavu. Waliwo by'olina okukola otoloke mu bwavu. Bw'onoobeera tobikoze, weetegeke okukuba ekyeyo paka lw'olifa. Olina okukuba ekyeyo sente ezo ozoonoone. Bw'oba togoberedde bino bye tuli mu kwogerako, bw'oba tobigoberedde, anti gw'olina ekisa, gwe buli z'okola ng'ozigaba zonna, toyagala kwawukana n'abantu, toyagala na kunyiiza muntu. So gw'ogenda kuzikola ozigabe, naye manya nti olunaakomawo e Uganda oyina okuddayo okuba ekyeyo. Kati ekiyumba kikutamye, naye oyina okuddamu ekiyumba. Bw'oba ate gw'oli ku pulaani yakwejja mu bwavu, kola ebintu bino wammanga. Funa akawunti eya bank, teekako sente, naye nga bw'oziteekako toziteeka buteesi nti ozitaddeko, ziteekeko nga zakiruubirirwa. Eno y'essaawa gwali mu kutulaba weebuuze otereka zaaki, ye lwaki wajja ku kyeyo? Ogambe njagala kwejja mu bwavu, bwe tunaddamu okusinkana nja kukubuulira ddi lwalina okuzimba, nja kukubuulira ddi engeri gy'ayinza okuweereramu abaana b'abaalese eno oba okukwasaganya sente. Naye leero kye mbadde njagala ayingize mu mutwe nti asobola okuteeka ebbali sente nga zakiruubirirwa, ate ng'ekiruubirirwa ekyo kyakuzizimbulukusa. Either ng'ozitereka ojja otandike ka bizinensi, ozitereka okomewo e Uganda zigule piki oba zigule akamotoka akanaakola Uber, oba otandike bizinensi ey'okusuubula produce ng'ozitereka ng'ozirabako, nga wooyagalira wonna oteekayo buteesi mukono n'ozifuna. Yeyo message y'olwaleero. So saagala bakibuuse maaso, saagala balowooze nti nina ekisa kingi, gino gyonna emyezi 8 mbadde ntereeza abeeka, nabazimbidde tooyi, nabaserekedde enju, nakoze eki. Manya ogenda okukuba ekyeyo paka lw'olikaddiwa. Paka lw'olikaddiwa. Olina tandika nakwejja mu bunnya.
Okay. Lwe tunamu ku meetinga abantu babulire tutandikira wa? Bwe tunaddamu okusisinkana tujja kutandikira ku ozitere kwegamba oyinza tujja kwongeramuko ku oyinza atya okulwanyisa ebikwetoolodde ebisisaasaanya kuba abasinga baziweereza okuzimba, abasinga baziweereza okutandika bizinensi, abasinga baziweereza okuweerera abaana baabwe. So tujja kubitunuulira bayinza kubikola batya babeere nga basobola okutoloka mu bwavu. Okay. Yes. Kale akwagala ennamba gibawe 0706 070 58 28 68 Newton Buteraba House of Wealth. Okay, Mr. Newton tweyanziza nnyo. Amina nnyo. Okay, Bagisa Cruise exclusive and of course mwebale nnyo kubeera nga ate mutwekumira kuva gye twatandikidde okutuuka kati nga tuwunzika show yaffe yonna ku lwaliro. Ku promise nze tujja okutandikira. So follow up our shows buli lwolaba nga nkugambye nti Mr. Newton azze making sure ogiraba. Teba show yakunyumira obunyumiro, simanyi kuzina, simanyi kola kino. Eba show ng'ogenda kufunamu ebintu ebigenda okuyamba mu bulamu bw'ensi eno. Anyinza okugamba nti nange ever since Rena Musanga n'ebigambo byazzayogera ku TV ne radio ogenda okulaba munnange ng'olondamu, ogenda okulaba ng'okyuse ng'omuntu. So bavuka bannange tugezeeko okulaba nga ekintu kya saving nga bwagambye tukikola bulungi nnyo. Kale mwebale nnyo subscribe, tegeeza munno, sharing ako ne munno share no asobole okuba nga naye ategeera kye tuba tuogeddeko. For now musibe bulungi, mweraba.